ekitta bantu mu bitundu by'ennyanja kisuse kabwa kagatoba nti simanyi oba nzaddako oba gwandaba olwaleero gwagenda okunsookayo naye ekitta bantu mu bitundu by'ennyanja kisuse. Gavumenti ya Uganda abasirikale be mwateeka ku nnyanja simanyi oba bo balina amateeka agaabwe nti balina kukuba bukubi bantu masasi oba bagoberera constitution ya Uganda. Jo basso omuvubuka myaka 2 emukono ali ku bibye nga ne gwe bazze bagoba gwe batebereza okuba n'ebyennyanja ebito yadduse dda ne bakuba bukubi masasi mu bantu bila mupango. Kyetwagala okumanya abasirikale be baateeka ku nnyanja bagoberera constitution ya Uganda oba bo balina amateeka agaabwe be babawa ge batambulirako. Abaana b'abantu babattira ku nnyanja. Eryato ly'amagye erikuuma ennyanja bwe likusanga ku nnyanja oba olina ebyennyanja oba tobirina olina kufa. Abantu baziisa abantu baabwe abasirikale abakuuma ennyanja basuulamu abantu mu mazzi. Uganda ina constitution. Omuntu bw'aba akwatiddwa n'ekyennyanja ekito lwaki tebamuleeta mu kooti? Lwaki olina kukwata mundu okube munnansi amasasi ku byennyanja bimutaasimba mu nnyanja? Waliwo wa gavumenti yasimba ebyennyanja mu nnyanja naye nga lwaki osaanyaawo obulamu bw'omuntu alina ne famire ku lw'ekyennyanja obwennyanja n'omalawo obulamu bw'omuntu? Jo nalabye effujjo lisitalabanga. Abasirikale bagobye omuvubuka ng'ali ku boda ng'asibyeko bwe bagamba nti byabadde byennyanja ne bamugoba nga bajja bakuba amasasi kuva Katosi. Eryekubo lyafuuka kattiro kati oba olyawo nga bakuba amasasi twa bakuba amasasi kuva Katosi paka Mukono paka lwe bassa omuvubuka. Abantu bajja batibwa mu nzitibwa eyo. Bano abasirikale be baateeka ku nnyanja okwasa amateeka g'ebyennyanja bo tebeetaaga na kumanya oba olina byennyanja bito kasita obanga olina ekifuluusi ky'osibye ku boda. Awo amasasi we gatandikira okuvuga. Amasasi gamaliriza gakutta abantu abali ku byabwe. Bamaliriza bassa abantu abali ku byabwe. Ekyo kya kuba mu moto kuba mu taxi bajje nga bakuba amasasi bila mipango bwe batyo gakukwata. Kyova bankugamba nti ffenna tulina okulwana okubuuza abasirikale be baateeka ku nnyanja amazima ga Katonda mu ggulu balina amateeka agaabwe oba bagoberera constitution. Bwe basanga okumuntu ku nnyanja balina okubbikamu. Gye mirambe gyeyongedde mu mayanja kati President Museveni kebeza abasirikale be wateeka ku nnyanja okukwasa amateeka g'ennyanja bakebere emitwe. Ate era mutubuulire nti bo balina constitution yaabwe gye bagoberera. Nti bo bwe bakukwata be bajjaji be bakatonda be bakamala byonna era bakusalira gwakufa bakusanga n'ekyennyanja kimu. Naye tubeemu ak'obuntu ddala omuntu alemereddwa okubawa enguzi ekyennyanja ekimu ekiti kimusinga kijja bali kubanga ku nnyanja kwe muli abajjayo ebyennyanja bino batuuka okubireeta mu bantu mubaluddawa mwe bennyini muli enguzi nga muli ku mazzi ebyennyanja ne bivubibwa. Bwe mutuuka nga muli ku mazzi ne mukubira abali ku lukalu ne batandika okugoba ebyennyanja bino nabwe bali enguzi. Mumaliriza mukubya amasasi mu bantu bila mupango abantu abali ku nguudo ziva ku nnyanja bali kubunkenko kutagambika buli kaseera konna masasi abantu lunaku baziika omuntu lwa nnyanja. Bwe mutakwata muntu kumubbika mu mazzi kumutta mumukuba amasasi ku lukalu lwaki? Mwe mwina constitution yammwe gye mugoberera nti ffe abaamagye be baateeka ku nnyanja kati baatuwaayo etteeka lye lino constitution baagijja mu Uganda ffe bajjaaji ffe abakola ki? Kitwebuuza ne omuntu mu buntu ddala ojja otya munno mu bulamu bw'ensi eno ku lw'ekyennyanja ky'otaakira kusimba mu nnyanja ky'otaawa myaka tomanyi gye kyava n'ennyanja gye wasangawo ate gy'ogenda okulekawo. Owulira n'omubuuza nambe eri mu linnya ki? Eri mu linnya lya Kiwanuka Peter ng'ate si Kiwanuka Peter. Tekutawanyiza ddala ekyo. Bano these are the most unserious people. N'ogenda ku Twitter X account ye nga yeeta Leon something era si linnya lye. N'ogenda ku TikTok nga yeeta Radio something. N'ogenda ku Instagram nga ebintu bye byonna vulugu. Mbalaba ku WhatsApp nange kati oyo picture radeko kantuntu kajyawo kadole. Si linnya lye. Ku WhatsApp bilala, ku Twitter bilala, Instagram bilala, TikTok bilala. Actually damulira bano mwali badde ba investigating. Lwaki buli wantu wonna okyusa identity yo? Sigera ndoza. Akagato akabwa akate nosanga akagato ku Instagram nosanga akabwa ku Facebook nosanga akakapa ku TikTok ku WhatsApp nosanga ko eswani yemmere otegera ndoza ndoga kino kiki kati nagende omusawo ekinansi tibandoga nasule wa pastor mu kikutu atikiri yo byokola. You cannot tell me 21st century Yesu agenda kudda ku nsi lwaki namba ino teri mu linnya lyo okujjako ng'oli operative ng'oli mbega teri mu linnya lyo. It pisses me off. Kati abayambi abali bampuuga nga lopu balina omulimo mwabatulaba muri kitegeera kino actually mwabatulaba abatuuza kanchi bagambe abantu bo mu byalo beetaaga nnyo no concentratinga ani mukulembeze gwe balina ngero C3 kubanga eyo C3 yafa ku makubo yafa ku malwaliro n'ebintu ebirala. You get it? Yes. In fact waliwo omu yangamba Mami Kachumba nti waliwo amawanga ng'abantu babulijjo tebamanyi na ssentebe wa LC3 yani tebamanyi ssentebe wa district yani because tewali nsonga emubeetaaza. Omuntu kyayagala bakuba malungi weegali baliro liri mu ddagala weeriri kati omukulembeze abamwagazaaki. Oyina namba ya Airtel? Yes. Ate MTN? Nayo njirina. Okola mobile money transactions? Yes. Omanyi CEO wa MTN? Nedda. Owa Airtel omanyi? Nedda. You don't need to know him.
kubanga bwoteka sente ku simu zo noziweza mama zituuka systems teri muntu asasula school fees mwana mufulu amanya basa manya waki buli wala bamuzadde amanyi basa amanya asasula mu bitundu yegayirire niyo muzadde asasula school fees mufulu tamanya basa. You get it? Accountant tamanya taiza mumanya nze simanyi CEO MTN owa Airtel simumanyi owa Stanbic Bank simumanyi owa Standard Chartered simumanyi sente zinateka mu Standard Chartered tijeziri lwaki mumanya n'abantu bwe bali badde unfortunately ebyo civic awareness mu Uganda eri low. Civic education mu President Museveni yagijjawo deliberately abantu bebeera politically informed but taking the right decisions. Nchiddemu abantu bebeera politically informed but taking the right political decisions. Fatwina famwe Masaka ontegeera nze kinetaaga veterinary doctor Kalungu ente yange bwerwala mama wange bwakubira vet ajja ajijanjaba. I'll give you an example. Waliwo ente yaffe yali nafu nefuno egwako neba negwako nenganjira bannafu eyagala okuzaala nsangibwa ndi Masaka nesindika omwana n'alema nenkubira doctor nemugamba nyambojje yajja ku speed n'agizaalisa singa tiyazi agizaalisa ente eyo yalifudde n'omwana ne gufa. Kati bw'obeera mu bino ebyekitumbavu ebyawongo ng'ogamba mbu waliwo alugafaamu eno okiwulidde waliwo alugafaamu naye nga teri mulogo kubanga dokita etuukira mu bukimu budde. Kati nze mu Uganda ngamba nti abantu abasinga ebiseera bye bafiira si balimenti okufa. Yes, dokita akolako ali qualified. Eddagala bakuwa tuufu yewa ali dokita oyo. Kati kankuwa example ku Saturday nali sewulira bulungi ku Friday nga mpuya ndi munafu nakino kankyogere nze dokita nzijanjaba musajja musoga bino byembalaba muli mawanga simanya Banyarwanda simanya bavandimwe simanya Baganda Banyoro Batoro bya kitumbavu kino kibagamba fena tuli bana Uganda fena twava mu byalo abamu mu byalo gye mwava mu kyasita bane mu nsiko kati mwina petira twins. Dokita nga mugamba kebera buli kintu kyonna nga kebera nga running test zonna nga bazirwaninga zonna nga ziri negative everything. Kakati nga tunyumya nga tutuuka ku AIDS sirimu yangamye nti mu Uganda abantu abali HIV positive bali 5%. Njala mu kalukyo kingi 5% eya 49 census yatulimbye mu babazi bameka 45 ekyo kya bulimba kubanze nyina mikwano gyange buli gwembuza bakubala tibambala buli gwembuza bakubala tibakubala nange ne family yange ina tebaka sema mikwano gyange aba census buli out of 10 friends I have 9 tibabala ne muganda wange kungu gwenkola na Yesu wanagambe his entire family tibakikola ki kakati ezo figa mwazi jawa both sides side ya mtala wange tebabala nze ne family tebatubala ne wange mama wange ne nabati babala nene nabala bakuserena nga balaga president omulimu gwe bakoze kukola ki kati ezo figures mwazijjawa. Kakati Dr. Nangama nti Mr. Gashumba mubeera ku radio yamba abantu kati obulwadde obukyasinze okuluma abantu 75% lifestyle emmere gye mulya abantu bagezi balinganga enjovu obwo bulwadde nti kati 75 ku ndwadde zibafuna kakati ziva ku ndya ne lifestyle sirimu okusinza ku kitungo kimanyirizibwa ku Mukenya mu ggwanga avuga tuli 1.4 million abalina akawuka 1.4 million waliwo nangambe naffe wano tebatubala. This country is a joke. This country is a joke. Nalabe President Museveni nga atalikawo akakiiko kaovasinge URA. Government eyina okuteekawo embeera ti abakozi ba government balina contracts. Ekirala okukatinga down expenses. Parliament eyo gye mulaba erimu abaka nga 1500. Nze believing ekisooka siwetaaga parliament mu Uganda. Waliwo abaka batagala nkyogere nenze bwe believing. Bwe tuba twetaaze parliament siwetaaga abaka basoba 500. Nkyogera nnyo ekata balonda no, Dubai balonda no, Abu Dhabi balonda no. Ensi ezo tezikulaakulanye. N'ekintu ekirala abantu ever after 5 years tebagala new MP tebagala president mulala abantu ba bulijjo bagala social services malwaliro masomero n'amakubo. Does it make sense for you people kulonda ever after 5 years nengo bulamu bwabwe tebukyuka ongambo kyati buli myaka 5 mulonda abakulembeze nga babasuubize eggulu n'ensi naye nga ebidiba ente bazinywa amazzi endiga bazinywa amazzi embuzi bazinywa amazzi embwa bwe zibeera mugobe namwe bwe munywa amazzi kino kiddamu ongambo kyati every 5 years mulonda ba leaders naye nga ebidiba ente bazinywa amazzi embuzi bazinywa amazzi endiga bazinywa amazzi embwa bwe ziba mugobe bwe zinaabira namwe bwe munywa amazzi nongamba muno mutwetaaga okulonda banna Uganda betaaga social services so mu banna Uganda niraje muli ate tugenda tandika ekintu ekipya financial year etandise okumanya nti buli kitongole bakiwadde sente meka mwabe nakasongola muteeka abakulembeze bamwe kuninga gavumenti yasindika sente bwezi zakola kino abe Masaka gavumenti yasindika sente bwezi zakola kino lwaki ekitongole kino kiremye okukola enguudo bwe munaddawo nga mulowooza mbu okusaba essaala kujja kukyusa obulamu bwamwe basekeredde
Tukansira mukambwe. Ate sibadde mukambwe banna. Ate basekeredde. Ate bakalonda bakola batya. Kungo kulonda kuino kukyusa obulamu bw'abantu. Every after 5 years mu Uganda okulonda kukyusa obulamu bw'abantu nga bana. Kukyusa obulamu bwa president kubanga bafunye contract endala. Ne kukyusa obulamu bwa speaker, vice president, mayor, deputy mayor, ba councillors n'ababaka. Okulonda kuyina geared at transforming people's lives. Singo okulonda okuwedde temwalina mazzi nga munywa amazzi ku bidiba by'ente kwe zinywa. Okulonda okupya kwali badde kuleeta borehole. Ekitundu kyamu. Yes. Pachino okuba. Gwe kwali badde omugaso gw'okulonda. Bwe kubanga okulonda tukusobola kukyusa bulamu bwange. Mama wange singa omunyiza kiri kimu. Ye buli walwala ajja Kampala kujjanjabibwa. Naye nga kugamba emyaka gy'ensanvu nga Amini yafuga yajjanjabibwa nga Masaka. Abakulembeze Kalungu. Sorry, abantu bebulijje Kalungu Endakasongola, Ekyankwanzi, Engoma tebaagala ani afuga Kampala. Bagala enteza bwe zirwala waliwo veterinary doctor naza ateninga tu waliwo veterinary doctor nazijanjaba eddagala eri ku enteza fe tuufu amakubo malungi yes omulala ine enteza Ekyankwanzi kyafo kimanyi amakubo malungi ateka amatage ku lole galetebwe wa e Kampala kyayagala mukyala we bwalwala waliwo eddwali eri mujanjaba okitegera ndoza amakubo malungi abasirikale basasula bulungi abasomesa basasula bulungi that's it ayagala bidala kumanya bidala nze singa ombuuziza my frank opinion situwetaaga kulonda mu Uganda situkwetaaga okulonda kugasa bali bekugambye okulonda kugasa alondeddwa kansala mayor deputy mayor twongera okukubiriza abavubuka be Uganda okukopa kyebalaba abavubuka be Kenya kyebakola okwekalakasa mu ddembe okugaana amateeka agabanyigiriza n'okusindikiriza abakulembeze baabwe okulu okusalawo okuyamba ensi